Mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna abakona ab'emikwano mwasibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga
omwaka 2012. Eno ye radio y'Abaganda ku www.ababaka.com. Olwaleero tujja baweerereza wano mu Bungereza nga programu y'omu America tesobodde kubaawo olwaleero, era nga tuzze ne programu yammwe eŋŋanzi wooli nywera. Essimu yaffe bw'oba ogikuba ng'oli wabweru wa Bungereza otandika na 4 n'ogattako 2033 72 483. Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda, n'eri abo abandyagadde okutuwandiikira ku email otuweereza email yaffe eri Ngabo ya Buganda @gmail.com. nga tusinziira wano mu studio Ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njegeyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Nga bulijjo tusooka n'okwegayirira omutonzi waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe Abaganda tukusaba otugulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubojja mu nnyanga. Katonda waffe obw'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalajana, nga tukusaba otujje mu kulajana kuno kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna era Katonda w'ensi yaffe Buganda, tukusaba otuwa amagezi okumanya amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe n'obufuge bwe tulimu. Tukusaba tufune entegekeza nnamaddala omwaka guno tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima, ekitangaala, entandikwa n'obusobozi n'ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, twejjeko abantu abatukuumidde mu bufuge emirembe gyonna obatuwonye. Amiina.
nga bulijjo wano ffe Ngabo ya Buganda mu studio tutambulira ku mutwe ogugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omutwe gwaffe gugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Omutwe ogwo lwaki tugukozesa?